ekyokusatu omukulu Mathias Mpuuga kyeyaleese nanga njagala nakyo kikubaganyeko ebirowoozo nti bwe twaliri mu ntandikwa disitulikiti ziri 39 agamba tuddeyoko ziri disitulikiti twaliko kyogereko mukama wange kati okuddayo eyo bwagamba nti tuddeyo abakozi ekyasa Apollo Kaggwa kyeyakola Obuganda yatunda Obuganda mikono gy'abazungu okitegeera ate kiba kibi nnyo kubanga omukulu nga Mathias Mpuuga yakoze ekintu ng'ekyo yali abawerezaako emmengo kuba bakomyawo ekyo ekintu kiba kitegeeza disitulikiti ezitayagala gavumenti eriko zezigenda onyigirizibwa nfuna bulungi ziri zo zigenda sigala nga buli kimu kitambula nga bwe kibadde kitambula nti wano mu Buganda gavumenti bwetalina buwagizi bwebagala okudisorganizinga bafishingemu figures ezisobola okubanga ziyambako okuriginga akalulu omanyi wabeerawo abantu nga bali influential nga naye wabeerawo n'extent nga tasobola kuinfluencinga muntu kukyuka kati olaba Mathias Mpuuga ali influential naye kusinziira kumanyanga bwe yakola bamanye ekituufu tasobola kuinfluencinga abantu naye basobola omukozesa nga face of chaos bo ne batabula eno ne bagamba eyo Mpuuga yavaayo era twawangudde naye nga amazima go gali nti bakikoze kuddamu kunafuya ziri district zabanga zitasidinga na government mukama wange yategeera bye twetaaga Ssennyonga gwe mulonzi gwe mulodi akabonero gwe akabonero buwanguzi akabonero World Cup era ekikopo kye kyaffe ekibuga okugenda ku feesi empya kiba kyetaagamu eyo feesi empya ku bwa Lord Mayor Londa Ssennyonga Moses